tugenda kusabira enkuyanja y'abantu abali mu miranga abamenyeddwa amayumba gaabwe Enansa na Lubigi. Abo bantu bannaffe, bannayuganda bannaffe, oba babadde bakyamu oba batuufu, amazima gali nti emitima gyabwe gyamenyese. Mitima gyabwe gyakoze gitya? Lwakuba gwewo tekyazze naye saasira omuntu ayabadde yagenza okukola mu owino. Naddange waka we yalese ennyumba tewakyali, ebitanda by'abaana nga biri mu mafunfugu, ebbaafu n'essowaani n'esseffuliya n'akaleediyo ke nga biri mu mafunfugu. Twagala Katonda ono ateme ekkubo watali kkubo, abatemere ekkubo mu linnya lya Yesu. Twagala Katonda ono abayambe. Sifaayo baba badde batuufu babadde bakyamu, naye Katonda abayambe, abatemere ekkubo watali kkubo. Kubanga amazima gali nti obudde bw'abaddugaliridde. Obbasabira tekyetagisa kusooka kubeera balokole oba bakatuliki oba basiraamu. Bannayuganda bannaffe, bantu bannaffe, Katonda ateme ekkubo ewatali kkubo, basobole okusetulinga famire zaabwe. Oba oliawo ne Mukama Katonda ayinza n'okukwata ku gavumenti n'ebagulira akafo ku lw'emitiiyana, n'ebagulira emmayiro ng'emu, n'ebasetulinga ne bagaa kale mwenna mugende mubeerawo. Bagambye eti gavumenti yaffe enjavu nnyo. Esobola okugula mayiro emu n'egibawo ne bagaa kale mwenna mugende mubeerawo. Kwega ne gavumenti tugisabire bajjukire balowooze, bwe baba bagisobya ebasonyiwe naye bakwatenga abaana bawaka, kubanga abamu twawulidde nti oli akamalawo emyaka 4. Kitegeeza yagendawo nga n'amateeka gannema tegannajja. Jajja we yamuleka, taata we yamuleka, abadde amanyi wewaabwe wabadde asolooza emizigo gye. Katonda ayambe abantu abo, abaddiremu, abatemere ekkubo ewatali kkubo mu linnya lya Yesu. Ate bw'obanga oli omu kubo, oyinza n'okugira ddala wano ne tukufuula point of contact nga tusabira bo. Emikono ne tugiteeka ku ggwe naye nga tusabira bonna ababadde affected. Bameka abagamba tubasabire? Tubasabire? Okakasa tubasabire? Basabire essaala ng'ogijja mu ntobo ya mutima gwo. Katonda abatemere ekkubo ewatali kkubo abantu b'Enansa na Lubigi mu linnya lya Yesu. Kitaffe ayinza bonna Mukama tuzze mu maaso go. Tuleeta enkuyanja y'abantu abetwalabya bali mu miranga, enkuyanja y'abantu abetwalabya beevulunga mu ttaka, enkuyanja y'abantu abetwalabye nga tebamanyi kiddako, nga tebamanyi kyakukola, nga tebamanyi gye batwala abaana, tebamanyi gye bagenda kusula, nga tebakimanyi na kukimanya. Tubaleeta mu mikono gyo. Sebo tubasabira bwe Katonda ateme ekkubo Mukama ddala ewatali kkubo gw'oba bayamba. Bano ababiri bano bakiikiridde, bali balugumire, bakiikiridde enkuyanja y'abantu, kubanga nabo twawulidde amayumba gaabwe gamenyeddwa, eyamwanyinaabwe yamenyeddwa, n'ezaabwe ez'abapangisa ezabaddeyo zamenyeddwa. Bano Mukama tubafudde point of contact mu linnya lya Yesu Kristo Munazayisi nga tuli mu kusabira abalala. Ayi Katonda na bano tubasabidde batemere ekkubo ewatali kkubo Mukama, basaasire ssebo, bayambe Mukama, baddukirire Mukama, bakwatirwe ekisa, bayambe Mukama, teme ekkubo ewatali kkubo Mukama. Gwe ssebo ayaleetera Ibulayimu endiga, waleetera Ibulayimu endiga nga teyagirowoozezza, nga si yagitaddewo, nga tamanyi na yagitaddewo, naye yagenda okuzibula amaaso nga bwe tuwulidde ebbalibbali awo mu kisaka nga waliwo endiga. Mukama n'agyewunya gyevudde. Gwe Katonda tolekerangaawo okukola byamagero, nakakati okyabikola. Yamba omukazi oyo, yamba omusajja oyo, yamba omulenzi oyo, yamba omuwala oyo, yamba omuntu oyo alina famire, atamanyi na gyatwala abaana be, atamanyi na gyatwala abantu be, atamanyi gyatwala famire ye. Muyambe, mutemere kubo otali kubo. Naye gavumenti tugisabidde naye ekwatibweko. Oba oli awo basaasire, oba oli awo bajjukire, oba oli awo bagulire ekifo, babateekeyo si bangi nnyo mu linnya lya Yesu Kristo mw'e Nazaresi. Tusaba ayi Katonda abantu bano gwoba basangula amaziga, gwoba bagumya emitima, gwoba basiba ekimyo, gwoba banyweza, gwoba baddiramu. Tusabidde abantu b'Enansa na Lubigi Mukama bayambe. Mukama gwoba bataasa, gwoba basangula amaziga, gwoba basiba emitima egimenyese, gwoba baddiramu, gwoba okola ebyekisa, gwoba bagabirira. Bawe entandikwa nga tebakyalina ntandikwa, babeerere entandikwa, babeerere ekyokuddamu, babeerere oluggi, babeerere balabikire, baviireyo, baleetere n'okutegeera ne mu situation eno gye balimu, balabikire baviireyo. Abatalokokanga tubasabidde n'okulokoka mu mbeera eno mwe babasinzira, bategere Katonda mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amina.